Tekusobola bonsango ngamba titonsala ojo ngambe byoyagala nesirimu yayine mungezesa. Never tell me that you broke me. Never, I think we are moving. Our love is growing. Never let my love fading. Wow. Stevie, bamuyita Yuji, and of course eggwanga liba lyetaaga okumanya omusajja ng'ono, omuvubuka ng'ono, kwegamba ekintu ekibanga kitambulira ddala bulungi nnyo. Oluzungu otegedde nti twali tuluyina kubadda. Oluzungu, Yuji oluzungu. Era divorce bwaddamu n'azanya oluzungu awo. Yuji, lwe nnyini, naye just wali olw'omuzungu. Mama awulira nga like Hollywood of America. Daily. I'm ready. Ay. Nenda abatakimanyi Daily Yuji bambi muyimbi. Era ne music we anyumira ddala okitegeera. Y'omu ku abo ba TikTokers abatono abakibalancing obulungi. Ate nga wekijja mu kuyimba era owuliranga bw'atandika okuyimba ogamba nti ono omwana mulungi ddala. Divorce mbadde nkusaba oddemu katono nnyo ku kayimba aka ka Daily Yuji tukomewo. Katono nnyo. Never tell me that you broke me. Never, I think we are moving. Never, our love is growing. Never, let my love fading. Never, tell me that you broke me. Never, I think we are moving. Never, our love is growing. Never, let my love fading. Bakaita never. Yeah. Gwa kewandikira. Nze yakewandikira. Okay. Yeah. So soka kuyimba before you came on TikTok. Zebade ngamba tutandike Daily eyanjulira abato. Neta chembade nsawo bakisoboka jjeko ku nkofiira kati. Katono nnyo bali bategera nti yeye. Manyi kati waliyo bajjajjaffe. Waliyo kuno bamaama bataata nga babula abu video naye ng'omanya bw'anaalaba ebitutwa ng'amanya nti ye bannange ye omusajja yeye. Daily Yuji TikTok. Abalabi baffe bonna aba BBS Fina TV y'Obwakabaka mbaniriza era mbeyanza okubanga mugyekuumiddeko mu studio right now ndi mune Fahima wamu ne muganda wange Alani Cross era nga mbebaza nnyo okubanga mutuwadde obudde ne mutulaba tubasaba Mukama abongere buwangazi oba oliawo n'enkya musobole okujja. Amannya gange mpitibwa Kawesi Lukman Kamweza ag'obuzaale ate abanzige mumanyi lya Daily Uganda Man of Humanity. Okay. Yeah. Wow. Omuntu akola omulungi ogusooka abakulaba ng'oluusi bagita dua zotera okusoma ku TikTok. Yeah. Bambi mbadde nkusaba nga tunagirawo otuweeyoka eddwa tugire emikisa tugende bulungi nnyo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي مكما katonda waffe tukusabanga tuli bayombefu otulongose byonna bye tukola ate otwanguyize byonna bye tuyitamu tukimanyi tetuli batuukirivu naye tusabeera otulongoseze. Abafuzi abatufuga babanga be batusaanira tubasaba batukuumire ate babanga si be batusaanira tubasaba batugirewo. Gwamanyi ekisinga gye tuli tukwagala nnyo olw'okutuyiiza ebyo bisinga. Twebaza nnyo Mukama Katonda waffe okutukuuma n'okutwagalira ensi yaffe okubanga nakati ekyaliwo. Tukusaba Katonda waffe Kabaka waffe omutukuumire nkubeera atulamudde bulungi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naye kati awo n'ogamba Fahima n'omala omugamba tituwe edduwa. Fahima. Anyway, welcome to the show. Thank you. Bana neyanziza kuba mbadde sikisuubira. Okay. Yeah. Wiki ogyetisse.
Devotion nga batulaga ku bifaananyi awo. Okugyetika kyo nandigyetisse. Naye nange neebaza omusajja akyasingidde ddala okumbeererawo bamuyita cruise exclusive. Ono yennyini gwe tuli naye wa. Simanyi oba y'ono naye nga zikimanyi bamuyita cruise exclusive. Mwagala nnyo kuba mbeereddewo era ne bw'oba okoze ensobi osobola omukubirako n'omugamba Alani kino kiganye n'atereeza. Mwebaza nnyo era bw'omulabako mugambe nti mwagala. Yamugamba. Juzi wano. So basically katono nnyo tuloka brief story. Girlfriend wo buli omu nayise ku baboda shockingly. Ejjo ekitintale eyo. Nga baboda bambuuza oli omuvubuka yafunye omukyalo omuzungu, oli omuvubuka yafunye omukyalo omuzungu. Babantu bakitoti yafunye omukyalo omuzungu. But briefly, soko tubuulira, how do you link up with your girlfriend? Go wachimye ku airport. Divorce. Abantu bo balabye videos ng'okima girlfriend wo naye briefly. Most of Ugandans balowooza nti omukyala naakamufuna mu wiiki 2 naye maze naye sofa ndowooza omwaka gumu n'emyezi ng'ebiri nga tukolagana era nga twogera. Omukyala yo ku screen yoyo yennyini bamuyitani Laila. Tumaze naye ebbanga erikola ki eriweerako ddala era bangi ababadde bambuuza nti yabadde yakatuuka mu ggwanga ne mugenderawo kunika. Tubadde twetegedde era nga twemanyi era nga twetegedde. Kati omukyalo oyo gwe mulaba ku screen awo namufuna ku media yaffe eyo. Namufuna ku media. Kati bwe namufuna netwogera nga bw'omanyi nawe bibeera. Of course mukyala mulungi oba olina okusayo CV yo bazitunulemu. Ne bitambula bulungi ate naye yagenda okusanga nga byayagala nze byekola ki byendimu. Kiki yasinga oteekako essira? Katono nnyo emabega kimenjagala omubuuza ogenda okumufuna ng'olwedde olina eno account yo eya daily UG? No. No, okumufuna namufuna ku account ziri endala. Zenali nkola zenagambako. Kati ate naye awo twali ba friends, just ba friends. Kati bwe kitandika kwena account ennene kyagetinga big. I know. Of course. Kati bwe kyagetinga big n'agenda okunsanga ate nga nsoma Qur'ani, agenda okunsanga embeera z'obusiraamu zirimu nnyo bambi n'anjagala. Naye musiraamu. Mukazi musiraamu. So naye ekyokusoma Qur'ani eyo kyamwagaza nnyo omulenzi ono. Kyamwagaza nnyo kuba yansanga nga njagala nnyo eddiini yange. Okay. Wow, banga ki? Banga lya. Mumaze banga ki? Nga tukolagana. Right now bwe manga tuleetinze nga sikatuleetingidde ku ena account nti kuba ena account yetuleese okuba nga tukolagana nga abaagalwa. Account yange eno gye ndimu. Naye nga twaliko ba friends ku account zize nazimbanga. Naye eno yetuleeteze okuba nga tukola ki? Tubeera baagalwa abaagalana. So giri myezi. Giri myezi. So nika yawedde? Yawedde. Wow. Segeza kati basire ku keke ogina mu butongole. I'm officially husband to her. Eyo nga tuvuddeyo owa girlfriend katono nnyo obadde wakatandika ofuna page ya TikTok following n'erinnya bw'ekyo nga joyina ebbanga lino lye tulimu. In most cases ba TikTokers abala kibatwalira ebbanga ddene nnyo okufunayo following joyina. Gwolowooza ki ekyakuyamba obeera nga ate ofuneyo following joyina? Mu byonna ekikulu ekisookera ddala Katonda. Ekyokubiri kufokasinga n'omanya ekitya ky'olina okukola. Kwanza bwe tunira account yange ya TikTok eyo gye nnina toyinza kusangayo obulamu bwange bwa bulijjo nti ogenda busanga ku account z'abalala nga babupostinze. Zinategeera TikTok ki kyekola ki? Yeeyagala ogifeedinge content waayo gwasalawo okuteekayo. Teyagala okyuse nti ate kantekeyo personal life. Kitegeeza kasoyingiza mu personal life ebegenda kitegeeza oba mixinze ne trending sites zebegenda zikyusa. Nekira kinali njagala okumanya ani directinga content wo? Musajja directinga content wange bamuyita Goofy. But means muyita Smart. My last question about your content. Boto boyambala ngwa atulaba nga bwakola ku screen
sometimes mukutandika tewawuliramu ng'ebintu ebigenda okulabisanga ekintu yona abavubuka abavubuka okujeregerera okulaba nga gwe byokola ye gy'omukolera bakutunuulira batya bakitwala batya first of all sijja kugamba nti nali musajja munaku nze ni musajja munaku era mmanye ennaku yange kati sibeera muswavu ku lwekyo kyenkola nga nkimanyi kigenda kunfuula successful man kati okola ekyo kyenakola nali nkimanyi kirina kigenda okunteeka kirina kyekigenda okunfuula era nze bwe nasitukiramu neŋŋamba kankole kino kyenkola bwe mba nsubira kinangasa kati mu bunaku bwange nategeera ennaku yange ne mmanya ekyokukola nenva ku bantu kuba bw'ofokasinga ennyo ku bannayuganda bamaliramu ddala amaanyi okay nga tumaliriza kiki osinga okwagala between your content and your music kyensinga okwagala nze ekirooto kyange kyakubeera musician model ate nga ndi actor kati sijja kugamba nti kino kyensinga okwagala kino kyaki ng'ogyeko byonna music mwetaaga kuba waliwo ensi ezimu ezituchallenges nga bw'olaba Nigeria n'obeera awo ng'olaba mwana aba Nigeria batuvimba nnyo kati that's why nti nfayita nnyo nange mbeera ekitundu ekifuula Uganda ey'amaanyi kale tweyanze thank you so much for turning up and of course bano bagita program fe tuliko buli omu akkirizibwa okukyala so long as oli muvubuka ng'ate naye oba toliko osobola okuba nga tonnabeerako essaawa zino naye ng'ojjirira oba ng'olina essuubi y'okujjirira and of course Faima by mbadde nenabidde today is Ryan's birthday happy birthday Ryan yanzirako naye nga tobandetaze akavazi kesabudde olunaku olwaleero omwana mulenzi bamuyita Kutos Fashions asangibwa wali ewandegeya opposite ng'obakyusakyusa oba enamba y'essimu eri 0701 15 49 45 Kutos yasabula buno obwamba